Amannya go gwani nyawo. Amannya nze Kemirembe Juliet. Kemirembe bakuzaala wa? Nzalibwa Fort Potro. Mama gyali? Mama gyali ne taata. Mama gyali ne taata. Kati wano eno obeera ludda wa? Naye nsomera Kaliisizo. Wakojja wange. Kati waliwo mukakojja. Yongeza ku microphone katono eza guest. Waliko mukakojja nga waliwo ne maama omuto. Naye nga kyembadde nsoose okulekerayo okuva wansi natandika ku myaka 9 ekintu nekitandika okubeera nga kintawaanya kinzikyasookera mu kirooto mu kusooka okujja nga kirabira kyali mu kala ekyagira mu kifaananyi nga kyali kyangu. Kati nekijja nga kijja kiringa ngo omusajja nga woga nti ayagala oba okugenda mu kikolwa. Kati nze nali neebase ku buliri kati nekaaba neŋŋamba taata waliwo ekintu ekizze nze naye sibitegeera nga nkyali mwana muto neŋŋamba n'ekintawaanya kati awo kyava mpaka n'okutuusa kaakati nga kintawaanya nebaakoko wendaga nenyonoona ssente nga kiraba kikyuka. Kati oyo naye bwe najja okusomera awe wakojja nga waliwo mukakojja era gwe nkugambye ne maama omuto. Kati waliwo omusajja yali mukwano gwakojja. Mukwano gwa waka. Ono yani erinnya bwesitudde oyo bamuyita Namutebi Babula. Wamamba? Nakwere ku mamba. Namutebi kasuna muntu wasengaawo. Mamba bwe wali otwagaza ki kowe kotukobi? Tewali masuna gokka wano. Namutebi kale va ku muntu wasengaawo tobusuna. Onasigale bennasitudde ekyotera babusuna. Kati nga omusajja oyo ali mukwano gwakojja. Kati olaba maama omuto n'oyo mukakojja ne beegatta nze nali nsize kusoma. Kati ne baŋŋamba nti omanyi kiki ky'oyinoonya mu kusoma? Olina kufumbirwa. Lwaki tofumbirwa? Ne mbagamba najja kusoma ne kojja ajja kunyigira. Ate era ne gyenvudde wabaddeyo abasajja naye si ensonga yange. Wazze kusoma. Nazze kusoma. Kati ne babeera nga bantabbira jjukira nali ng'obwongo bukyali bwakyana kito. Ne babeera nga buli lunaku nga n'oyo omusajja ajjanga n'agamba nja kuwa yunifoomu kati kikyonoonya kale nambuyako yunifoomu n'agula kimu n'agamba n'okuwa nja kuweerera. Ne mbagamba naye lwaki temunvaako? Ne bannemerako. Kati ye maama oyo omuto yalinamu n'obulwadde buno obwa bulijjo. Kati simanyi oba yakikola olw'okuba nti ye yalaba nti nga mulwadde n'agamba naye ono naye ndowooza kamugotogere saamanya. Kwegamba nagenda okwesanga nga bampiise. Suubi gyakolere Namutebi omuzira agwagala okusinga maama we. Kati omusajja n'anfumbira n'anfunisa olubuto omwana gyali omukulu. Kati oyo omusajja yali alina mukazi we nga bakyawagana olw'empisa ze. Kati we yawulira nti awasizza n'atandika okutambula. Era ne gyali yeewera okugamba nti ye kyayagala kijja kutuuka wakiri okusula naye nga kyayagala kikoze eki nga kituukiridde. Kati nasooka nezaala omwana oyo asooka namuzaala bulungi. Oluzaala awo nentandika omwana eyasooka lwamalamu myezi 9 naye nga terukula. Wewaabanga nga bagamba nti omukazi atuuse okusumulukuka lwavaamu kiro nga naye neebase kati nagenda okwanga mu ndera zinnuma. Kati nepu yange engeri y'omusulo olwaba ogenda ku baafu webyaggwera oyo nekola ki
nenkivaako naye nga bwe lwenagenda okwebakanga awo ng'omwana oyo nga terunatuuka nakuvaamu nga ndaba maama ngamba naye mwana wange ndaba olubuto teruteredde togenda kuddamu kufuna luzaalo olwo ow'omwana olwokubiri nga terunavaamu awo ne luvamu nze nga sirimanyi kiki ekirimu yavaamu nga lulinga lwa myezi 4 oba 5 nga wali omaze okuweza emyezi omwenda kati nenziramu nenfuna olubuto olwokusatu bwe nalufuna lwo lwavaamu lwa myezi 4 naye ddo lwali lunzise kuba ye yakisindika ng'ayagala nfe naye mbu ekyajja nekisanga nga siina musango abo bafa okiwulira n'abatalina musango bafa kyali kinafubunafu kati sawa mpokyabagamba ge mazima abantu nga bafudde batalina musango gamba ekyo kyali kinafu linda ekirala samanya kati onefuna olwo olubuto olwokusatu bwe nalufuna lwo lwavaamu naye omwana yasooka navaayo kati ow'emabega n'agaana wabula ne waddako ekikulukuto nenziruka mangu mu ddwaliro kati bwe natuuka mu ddwaliro nga kwegamba kyeyongeredde ddala kati musawo n'agezaako nga bwe yali asobola n'alwana n'owemabega nakoma okutegeera nga owemabega ye aluddemu ekikukuto ekyayitira nakoma okutegeera nagenda okudda engulu nga ndabako kuno ecupa y'amazzi okulala ya musaayi kati nenkola ki nembeerawo awo nembeera ewaka yali nga si nnungi bulungi nnyo kati naddamu era kati ye kyeyali akoze yekyalondola omwana eyasooka fastiboni waffe olwo ye yakikolera ekyo ng'ayagala nti nfe n'abaana bakole ki basaanewo fastiboni nafuna buzibu ki kati fastiboni gundi kagaali kacyenja kamusanga busanzi just mulyango ono mukwateku kati nekamutomera neyali avuga n'amugwira negaaliya nekacyenja kali kati egumba muno nerikutuka namuno nerikutuka enenseeso negwayo kati nemenda ku musawo awo waliwo amalwaliro awo epalisizo kati bwe natuukayo omusawo nangamba ono omwana tetulina ngeri ki gye tunamusobolamu wabula genda ekitofu ge magezi getukuwa bakole ki okugulu bakuggyeko nawulira nga mubutuufu bwakyo entegeera kwegamba nga sikyabitegeera kuba yali tanatuuka ono gwe nina nagakaaba kati waliwo omusajja mukwano gwaffe yeyagamba n'agamba naye temutawaana genda kitovu waliwo omusawo ayunga kati nengende omusawo oyo mukadde nnyo nekakati gyali kati n'agamba naye yadde ekyazzeewo naye tekyazze kyokka waliwo ekyabadde emabega w'ekyo naye lwakuba Katonda yakoze eki yataakiriza embeera eyandibaddewo n'amuyunga n'amuwaako n'eddagala lye nali musiiga omwana n'atereera yali yakatereera noono naye weyaddira naye yazannyamu buzannya katono ng'afuse omusulo we yaseerera eggumba lino ne likyuka ono kati naye nemutwala weewamu wenatwala oli naye n'amuyunga n'ampeereza eddagala ery'okumubwera nga amusiiga n'atereera ebintu bizibu ani awulira ku rediyo nga nango njagala omuyunzi rediyo yabadde enfuddeko mwawulidde evaavaako ebitujja bimanyira sina nange kyabikolera naye kyenewunyiza mu story eno nti nakanoonya omuyunzi abayunzi tubadde tulina batono ate ayina omuyunzi kati ye omuyunzi oyo n'amuyunga n'addawo n'atereera era n'oyo omukulu ne bw'omulaba tosobola kumanya nti yamenyekako era noono ne bw'omulaba tosobola kumanya nti oba eggumba lyakyuka kati eyo embeera ne tugirwanyisa ne tulaba nga tugiyiseemu
nenfuna sente okuva ewaka netandika okukola. Kati yatuuse nga okusiraana natundanga emmere ng'olunaku nnyingiza $2.1 naye ng'okumanya nti ebizibu nabyo bwe bibanga bwe biri tolina kyosobola kwezimba. Bwezajjanga ng'omwana olunaku lwasinda lwalwala olwo olunaku osula bubi ne zikwegama n'okola nga zikuyita buyisi mu ngalo. Nekituuka ne bizinensi netuuka nga nsuubula emmere neddaawo nekalirawo yengedde neyengera nga ne balya n'otuuka okuyita kasitoma eyali akunoonya nga gw'omunoonya n'omugamba ettooke liiryo oba lyagumu ekitundu nga lyatuwakanaana netuuka ebyokukola nekolaki nebyesonyiwa nga sente zisaanyeewo. Kati yegeera mwezi kati nebaawe yamuwuubye natuusa okuvaayo nga yasaagala amanye kuba namugamba noonya amagezi gonna g'osobola okuntambuzaamu nawaako owagenda naye netalina kyasobola neŋŋamba naye kaŋŋende wamulongera nakulirako essimu n'oŋŋamba nga 3 nja kuba kyotera lumu nja kuba Masaka era nekikwatako obumezi bwe neŋŋamba bwe seerwanako teri agendako nnwanirira kubanga tugeze olwaleero ne bwe mba nfudde tekimugana kudda neekeera n'awasa ekyo sikyogedde bubi ekyo tekiraawo atulaba wasa tuli balamu ate atuwako ofudde abaalinda nimbe akuleka mu nnyumba n'agenda n'awoowa kati ofudde leka nawe gundi mama namutebi abantu baitijjakanga mukaaga olunaku lwonna. Story ya mama namutebi bwe njiwulira tusobola okuba ne background nga n'omukyalo ono tetugenda kumwekwasa. Tuli ffenna ebintu bino ebikozesa oba ebijjira mu bintu byonna kibanga kyekyakwesooka kibanga kyekyambi kyo n'okukusuula ku musajja ow'ebizibu era nga tekyagala otereere mu buki kiringa bwe nasomesa ku nkala ani yawulira nga tusomesa n'amabala. Kati ekintu kino kiyinza okuba nga ye waliwo omwami oba nga bakusindikira mu kumanya oba mu butamanya oba ku bugenderere oba mu butali bugenderere oba nga musanga mu kkubo nga waliwo eyamweyambulula n'akubaka nga ye mwami ye alaba gw'olina okubeera naye nga bwe tuba ne tumulwanyisiza mukwata kumuggyawo nga ne bwenaava ewatatawona omwana ne bwonajjanjabwa n'owona ne bwonaakola otya bayinza okuba nga obuzibu bwongera kukola ki kujja kubanga olaba nti obulwadde bw'abaana bano kumenyeka kuddawo n'embeera gy'olimu obw'omusajja n'essente okufa n'ebizibu ebirala tuyinza obutatunuulira mukyalo ono yekka weewaawo naye tulina okumufuula namba 2 naye mu kusooka tuyinza obutamutunuulira. Mwe mulaba mutya alina endowooza eyawukanako asobola okuwanika omukono ne tumuwa omuzindaalo. Bwe ndowooza edda nno nga naakasooka okusomesa ekintu ekikozesa ekyo abakyala bangi balinga nakyo naye nga batya okwogera naye bwe nasomesa ogenda okulaba nga omu avaayo owokubiri ng'avaayo naye abakiina nga kitandise okujjira mu baana bo oba mu muntu gw'omanyi oba naddala mu baluganda kwasa obuko bwe bw'oba onyinyonnyolerawo ensonga eyo tolandaga nnyo mba njagala okumanya mba nsobola okutegera lebo kwe kiba kituuse. Nedda kugamba bano abantu abalala abaliwo nga singa kibatawaanya naye okyali kanyama. Kati abantu bano bagambe bakujjanjabe obasabe mu lulimi lwewammwe bagambe bannaaye mikwano gyange baganda bange bamama bange saba munzijanjabe kubanga nze seesobola bagambe naye mu lulimi lwammwe. Empaako yaawo oli mulaalo toli wa mpaako kale bakoba olulaalo muna kozi muna baba bakyati kale baterere olulaalo. Ab'Uganda mwese n'inshuti ziri aha muyimba ndabasaba kugira ngo munabare mumvure. Icya kabiri
kugira ngo mwana n'umugabo yuko n'ubibazo ndasubitagera sigana sawa kukabachi kaliogade subitagede nambye nti nsaba abantu mwenna abali wano abamanyi n'abatamanyi nsaba munyambe munzijanjabe kuba kino ekintu kijja naye nga ebiseera ebisinga nawulirako eddoboozi nga liŋŋamba nti senga yafa naye yagenda okufa ekyo ekintu eddoboozi yanzigira ng'ayombye ne taata kati we yafuna omutima ogukola ekintu ekyo naye nga siina musango nali nkyali mwana muto kuba kyatandikanga ndi wa myaka 9 ekyambala nekiyingira mu bulamu bwo kyekitawaanya neteekako n'ebyambo gyayo kwegamba nekuliraera njagala kimu mulongozi janyabe nkone omufuneneka mitomume naye omuzadde mwesonyiwe omusajja talina mutawaana kubanga amaka ge bagenda ogagendamu omukyala tewamukola ki twamusangawo talina buzibu timwesonyiwa n'omwesonyiwa naye nsaba kuba n'abalwadde ababiri maama jangu gwe nasoose okukwata jangu wano nsaba abantu bonna n'abalwadde abalala ne bennajja ekyotera bangi nebyengenda obbanyumiza bingi olwekyo gweoba omanyi nti waleeteddeyo mulongo akasente konna nti zino sente ze tukuŋŋaanya zitandika butandisi just transport nakutuuka naye gamba nti tutandise obujjanjabi abaali bajjanjabyeko abantu abatali b'amalwaliro mazungu mumanyi kyekitegeeza naye kinnuma olyokuba obukubi essimu n'agamba mulongo oli awe Masaka yalina omutwe omunene yawona naye nga talina wadde ebitaano byakoze eki baganda bange bano abantu bentwala tebawonerawo nze mmala emyezi nga 6 nga nyina abalwadde nga 78 tebafa tebawona balya banaaba sukaali abalalu bamuyiwa twatandikidde programu zino kooti y'amaka tusinkana olwokutaano olujja ku ssaawa 4:30 ate programu zino ziddibwamu buli basande ku ssaawa 6. twebaza mikwano gyaffe aba Shanita Beauty World wakalinga katale k'abaveterani essimu ya Shanita ffenna abali wano tuwandiike eri 0772 688 611 0772 twebaza mikwano gyaffe aba Aira Petroleum Jelly ebizigo bigenda kutambula okigule okitwale ewaka kyoba weesiiga kinyiriza kirungi ate nga tufuna ne kasente. Twebaza n'emikwano gyaffe aba Mulongo Garments. Neneebaza crew yonna ey'ekkooti y'amaka baku Isaac Mudiribada Mulongo Anka Kimu Afande Rubeni
ne boss Michael balaba musula bulungi mweraba.